Mbalamusiza nnyo bannayuganda bannange abaami n'abakyala. Amanya gange nze Christine Balabye Ekkubo. Siri musawo, sirina degree ya bwa doctor, naye ekikwatagana n'abannayuganda kinkwatako kubanga ndi mukazi mwegayiriza ate nfaayo eri baganda bange. Naye akantu kano nkakoze just okubagamba nti okutya kuleme kubeera mu mmwe. COVID tajjiriranga kubatta era tasobola kubatta. Okukkiriza kwammwe kwe kubatta kubanga babateekamu fear ne babaga okutya ne babagamba nti buli akwatibwa COVID agenda kufa. Naye nze muwala wange wana yalwala naye nakiyitamu nembeera nga tuli balamu. Ne mulamu wange naye yagamba baawe yalwala naye era baakiyitamu ne basigala nga balamu. Okiyitamu otya? Okukkiriza kwo ye nnamba emu. Ekyokubiri, kwata eddagala egganda. Muve mu kuva mu bino ebyokugwa eddalu. Kwata eddagala lyaffe egganda. Kwata ennimaawa oteekemu akalala katono ka kiragala, oteekeko entangawuzi, oteekeko katungulucumu, fumba. Amazzi gajje bulungi, gakenenule, nywa. Bino bye mudduka ne mugenda mu ddwaliro, teri ddagala lya COVID. Teribanga yoko. Nze muwalange tuli Canada, naye muwalange bamusindika akomewo afiira awaka. Naye ffe twakwata Tylenol, which is ibuprofen, honestly. N'amira obwo okendeza ku magumbo okumuluma page nyingi, n'amira n'anywa n'amazzi gali gemba gambye okukendeza amazzi agayingira mu mawugwe. Amazzi agabata agali mu mawugwe musobola ogawonya. Muleke okugenda nga mudduka nga mugenda nga babateekako oxygen bwe munogoka, babateekako oxygen bwe munogoka. Munywe eddagala egganda. Mulina ekigaji, mulina ekigaji, mulina omululuuza, mulina ebyo bena bijjawo okulumwa kuno okw'amagumba okubakwata okubeera ng'okw'omusujja. Kubanga omusujja gujja nga mungi ddala ng'okankana n'okankana. Naye kwiniini wanedda nga nze natunulira abazadde bange edda yaabo bwe yakuba mwannyinaze tebadduka nti bagende mu ddwaliro okufuna kwiniini. No, bagamba omululuuza guli luddawa ne bateekamu evvu ttono, omwana ne bamuyiwayo n'alyoka awaluka ebintu byonna bye yalina mu lubuto, omusujja ne gugenda. Omusujja gusobola okuvaamu. Kwata ekigaji kya mwami Sali, mire oba obuntu buna obuteekemu omusujja gugende. Ebibatta musobola okubiwonya. Mwe mwennyini muleme kwerimba. COVID musobola okumugoba. Muli bannayuganda, muli bagumu, muli b'amaanyi. Nga kwe mutadde n'essaala kubanga Yesu afaayo ate atulindiridde. Kambabuulireko ekisa kya Katonda weekiri ku Uganda, weekiri okubawonya. Era mutunulire Katonda. Muve mbine ebyokusaaga mbw ate COVID yankutte kanziruke. No, mu ddwaliro teriyo ddagala lya COVID, ogenda kufa. Kwata eseffuliya genda mu katale tuma abaana bagule entangawuzi, katungulucumu, muvumbe munywe. Nze kazzukulu kange kaali kakazaalibwa nga tekanaweza na mwezi. Ne batugamba mbu olwokubanga muwalange yagenda okukola. Nze nzekka mu nnyumba, nze saalwala kubanga ekigaji ye mukama wange. Ekyo kya mwami Sali kyatunda. Kyemmira nze buli ku makya nkeera n'emmira obukerenda bubiri kubanga nakizuula nti nina okubuildinga immune system yange. Nga bwe muli ennyama, nga bwe muli ebinyeebwa, bwe muli ebijanjaalo, bwe mba mukwata eddagala lyammwe, mulirina okubawonya. Mulirina okubawonya. We can fight this. We can fight this demon. We can fight this disease. It doesn't have to take Ugandans. Please hear me, hear my cry. Hear me today. I woke up very angry today, saying to God, this can't be happening. Tetwafa wali mu kusooka ate kati tufa mu nkomerero. Amawanga gonna gatandise okuggulawo nti ate ffe batuggala. Come on now. Abannayuganda bannange, musitukiremu. Luno olutalo tusobola okululwana. Tusobolera ddala. Nze natya wano nasooka ne ngamba bannange kati akaana kana kato era nasaba ne ngamba nti omuzimu gw'okufa muno mu nnyumba tojja kubeeramu. Kubanga abano bonna be baateekawo abatukebera tebalina ddagala lye bagenda kutuwa. Ate bwe baamala okuteeka ku kaana ne bagamba munako kalwadde ka COVID nenga nti baasi kati luno luwedde onoomutaasa otya. Naye esaalayo okukkiriza kwo n'okuyimirirako bimala okudduka okugoba omulaba emisinde
n'abeera nga talina nawaawonera banange nze ebyo bye bigambo byange kubanga n'obuminisi bwe batuwa bubeera butono naye nze mbagambye kwata ekigaji omire kijja kuwalusa kikujjemu buli kazambi yenna ali mu sisitimu yo obeere nga obulwadde obugobi ekyo namba emu namba bbiri bw'oba tolina ssente za kigaji kwata ennima awa akalima awa ne entangawuzi oteekemu ne katungulu cubo fumba bijje bulungi kenenula amazzi nywa kubanga ekibatta amazzi gagenda ne gatuula mu mawuggwe engeri gy'ogagobamu yeeyo owulidde ate kyenva mulaba abawala gye tebajja kufa kubanga emmandula akajiiko kamu kamala okugjamu amazzi ago mu mawuggwe mu biitanga byakusaaga ddagala lyennyini naye teri yasobola kubuulira teri agenda kujja kubuulira wabula olumbe lwo lwongera bakuba wansi bwe bagandi bwe munywa eddagala egganda mizimu nedda tegibangako mizimu bayibuli egambye enyiriri mbadde nsomando ziringanga 20 sinana bwenzi bagirayo mukama yatuwa eddagala eryo ery'ebikoola n'emiti ebipaatiro byako bibeere eddagala ery'emibiri gyaffe mukwate eddagala munywe temubeeranga abantu batalina amagezi bannange tulina amagezi amazaale tuli bana Uganda